genda mu shower omukyala n'akunaaza nga siggwe weekuuta n'oteekawo buteesi bwoti n'akukuuta n'amala n'asumulula shower amazzi ne gakuyiikira n'amala n'aleeta tawero n'agikusiba ne mugenda paka ku buliri. Thank you so much for watching this channel. My name is Morris Giddens Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Kaswenti no buli kimu kitambula ddala bulungi. Njaga kutwala omukisa guno okutumirako abakyali bange abali Uganda bonna. Uganda in different parts of Uganda. Mwena mwe bali nyo kubeera nga mulaba channel eno bannange Morris Giddens K Media. Mwe bali kusubscribinga, mwe bali kulikinga, mwe bali kucommentinga, each and everything. Thank you so much. Nawe nobeera nga osobola okongera yeri nogamba nze kati nkongedde yeri channel njongedde yeri ne tubeera nga tulina big number. Thank you so much. Nabagamba buli wakusatu tuba n'akanyumiro kano akamanyiddwa nga tekannamanyiwa. Twakaita Love Connect. Abamu bangamba katume Love Connect. Bangamba katume. My name is Morris Giddens Kawesa. My name is Brandon. Eri neighbor. Mu neighbor naye nga mwe nnyo okulaba neighbor ku Trust Films. Thank you so much. Mwe bali kulaba customer care era naye ali ku Trust Films. Thank you so much. Mwe bali kulaba VIP ate nga ali ku LM YouTube channel atenga na hiyo ya Aromatic Entertainment. Thank you so much. No, my name is VIP. My name is Henrico, number 1 omukyala mu maka mu maka gw'omwami mbawadde. Sendi first born yataddibwako. Nze asooka siddibwako. Siringa buli budami. Buli kaseera bunoonya mani. Nze ne Saamu ku mani. Nyirira kimuli kotale abo batigani tebantiisa mujjawo simuyekera. Thank you so much for each and everything. Mbagala nnyo banange, mbagala nnyo buli lwakusatu nabagala tubeera n'akanyumiro kano ate twagamba tukafunira erinnya amannya ge bampaako nga bagambye wala tujja galonda. But I am not so happy today mu program eno. Program nagitandika nga njagala kubeera nga nfunira ku bakyali bange kuba bangi abali bantuukirira mwe bayinza okuba tebabatuukirira ate nange era nabagamba simanyi lwaki baali bantuukirira ngagamba Morris nfuniraayo mmanyi abali eyo abatali mu relationship bangi ate n'abali eyo abali mu relationship era nabo bangi naye abataliimu ndowooza be bangi. Oyinza okuba nga oli mukyala nga oli eyo, oyinza okuba nga oli muwuulu, oli mwami oli muwuulu, naye ndowooza omukyala nga si mufumbo oba nga talina boyfriend oba nga talina mwami nga teyafumbirwa ndowooza ayitaba muwuulu. Abaki kuba ate era omukyala atalina boyfriend ate era taba nakyeyombekedde abeera ki? Kuba omukyala bwemusanga mu nnyumba ye gye yeezimbira nga mwabeera agenda ku mulimu n'akola n'agenda n'akola ku mulimu gwe n'avaayo n'ajja n'ayingira mu nnyumba ye taba nakyeyombekedde, right? Ndowooza nakyeyombekedde yo naafumbiddwako obufumbo ne bugaana n'agamba kati mbeera mu nnyumba yange ndowooza yo nakyeyombekedde. Si bwe kiri? Ono atannaba kufumbirwako ndowooza taba nakyeyombekedde. Nolwekyo sijja bayita bannakyeyombekedde. Nja bayita abatannafuna babeezi. So natwala mu kisoogo ne ngamba nti nze kankyeteekemu noonyeza abantu bange abaagalwa era successfully nga bwe nabagamba mu video ewedde nti nafuna omukisa be nasooka okuconnectinga beewasa wadde tebanneewasa biri ligo nti oba tugenze mu church ne tweteekako empeta nti oba tugenze okukyala though bampaddeka invite ewaka ewaabwe era nja bangambye olunaku nja kugendayo mbabuuze ate obufumbo bonna bugamba butya kuba obufumbo bonze bayinza abayabutandika naye ndowooza ensonga lwaki bampise so bampaddeka invite ne bangamba Morris jangu tulyeko wamu naawe ekijjulo nebaza Mukama Katonda okuba nga obufumbo obwo tebunatambula bbanga ddene naye sofa bukyatambula bulungi tebannakubira simu nti batufunye obuzibu bwe buti ne bwe buti anti kati nze mba kujja ow'ensonga nze mba kujja ow'ensonga kuba nze yagatta so
nabagamba akasiimo ke bampa, though I'm not forcing you guys to give me akasiimo, it's all about your will. So I'm so happy nti ofumbu kutambula bulungi era mmanyi nti kira kijja kutuuka beeyanjule beekube n'embaga bazaale n'abaana. Eryo lijja kuba ssanyu lyange. Yes, naye gye tugenze bigenda, yes, nja kusaba olwaleero gugenda kuba mulanga nga gugenda eri abaami, kuba manyi programu eno erabirwa nnyo abantu bangi, era abantu bangi abankubira amasimu, era abantu bangi abajja mu inbox. Nja kuba omulanga eri abasajja oba abavubuka embula kalevu nti bannange temuntya mujje nga bwe muli, gwe tojja yadde na 10. In fact nyinza nokuba sinnakulabako, tofaayo oba nkulabyeko basikulabyeko, gwe tofaayo. Kuba muyinza okutya n'ogamba nti no Morris namusemberera ntya, Morris amanye nti nno nnoonya. Nedda, tofaayo, tojja gye ndi. Gwe just gen jangu mu inbox yange ongambe Morris njagalayo omuwala ow'okuwasa oba girlfriend wange ow'okuba girlfriend. Nja kukwata namba y'essimu ngikuwe, mmwe mwogerezeganye ebinaavaamu, era muba mujja kunkubira mungambe Morris kino kye kivuddemu. Oba ne bwe muba temunkubidde, it's all about you. What I mind about is you being successful and being happy. That's what I mind about. Naye obuzibu bwe nnina kati nalina oyo omusajja eyo kapo bwe nawe oyo omukyala abo bampisa abampadde invite ewaabwe ogenda okubalabako okubabuuzaako. Then nabaddemu n'abasajja era abalala 2, abasajja abo era baabatutte, waliwo be nabawadde era bali mu kwogerezeganya, bajja kumbulira later alone kye kivuddeyo, bajja kuba baŋŋamba. Then waliwo excuse me, wali sebo so mbadde nkyabagamba nti waliyo abaami bali 2 n'abagabye. Kati nze kyenkola mbeera n'ennamba ezo, gwe bw'ojja ng'olimu ami n'oŋŋamba njagala omukyala okubeera naye, nga nkuwa enamba y'essimu ng'oyogera naye bwe mulemerera okukanya, kuba by the way kankyogere ne kino mbadde nkyerabidde. Bambi waliwo be nawadde era kapa eyo nagyebazizza nnyo, kuba mu Buganda tulina kye tuyita ebyobuwangwa oba tulina kye tuyita obuwangwa n'ennono. Mu kimu ku bikulembera temusobola kwewasa, nga muddira omuziro gwe gumu. Ekyo kalasi ababeera mu nsi za kalasi, temusobola kwewasa nga muddira omuziro gwe gumu. Mu mawanga amalala simanyi, naye mu Buganda wano tekikkirizibwa. Naye osangayo bali ne beemiitinga tebannaba na kumanya gundi weddira ki, ne bakola ensonga, bakoze ensonga mulundi gumu 2 3, ate okumanya oluvannyuma nga ate beddira gumu. Kikyamu musooke kumanya gundi weddira ki. So nebaza couple, nebaza omukyala Mariam n'omwami Martin, amanya gaabwe ag'okulusijja googera. Mbebaza nnyo, thank you so much ekintu kye mwakoze, nti nabakonekitinze naye basoose kwemanya nnyo to the extent nti ndoza bayogeredde okumala wiki nga nnamba nga boogera bwogezi tebanna meetinga na ku meetinga, kuba omwami bwe yaŋŋambye nti bayogedde nga tebanna meetinga na ku meetinga, but later alone ne bajja ne bakizuula nti beddira omuziro gwe gumu. Era bombi bakomye mu inbox yange nga baŋŋamba Morris
Thank you so much. Naye omuntu gwe wampa tweddira gumu mbadde nsaba ompeeyo omulala nabadde nkyali awo nga n'omwami nansindikidde message nangamba Morris thank you naye omukyala mulungi nnyo era mbadde mwagadde ayina obwongo ayina ebirowoozo ebizimba naye tweddira gumu tetugenda kusobolegana kufumbirigana but we will be friends. So nekyo kibaawo nti musobola obuteyagala bino ebyalaavu kuzaala baana naye ate ne mufuuka ba friends. You never know being friends ate unosanga ate oli alina business gyalina connectinga n'ono kati besides love tusobola nofunamu oluganda tusobola nofunamu business. So this is why Morris Jordan Kawesa, I'm here to encourage you and give you some about the things you guys have to do okubeera nga ate munsi tubeeramu. Show ya feno ewagiddwa Aromatic Entertainment ate nga Aromatic Entertainment bakugamba nti ennaku z'omwezi nga 25 December tuli ku Maria Flow e Masaka tutandise okulanga ng'obudde bukyali n'olwekyo gwayo ina ka box tandika okubeera ng'osevinga ka box ng'oli mu Namasaka tandika okusevinga ka box ennaku z'omwezi nga 25 December wezituukira ng'olina akasente akagenda okujja ku Maria Flow okulaba customer care live on stage. Yes, ntumiddwa omukulu Sir Ahmed Lubawa eyantumye okubeera nga ate mbawa obubaka obwo. Ate nange Morris Jordan Kawesa era nyongera okukujjukiza ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera Masaka ku Maria Flow. Ennaku z'omwezi 26 tugenda kubeera ku Obligato wano mu Kampala wano ku Bombo Road ewe tugenda okubeera customer care live on stage n'olwekyo gye mu bungi bannakampala ennaku z'omwezi nga 26 tugenda kubeeraawo bannamasaka ennaku z'omwezi 25 December tugenda kubeera ku Maria Flow bannamitiana kifo ngenda kuba nkifuna nammwe tugenda kubeera nga tujja n'ebifo ebirala ngenda kubeera nga mbibagamba. Bampita Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment ate ng'eshow no ewagiddwa banafe aba Morris Fashions nga bali ku 0763 855 400 era nabo bakugamba nti no engato zonna ze weetaaga bazirina n'olwekyo bakubire bakola ne delivery. Lwaki bakola? Nkola ne delivery okubeera nga ate nkutuusaako gwe kenyini by'osobola okubeera nga oyagala. Ate era tuwagiddwa bannaffe aba Trust Events bagamba nti no ebyokozesebwa byonna babirina. Oyina mukolo, oyina birthday party, oyina mbaga, oyina kiki ky'oyina kyonna kasita gubanga mukolo nga gwetaagisibwa okutimba, gwetaagisibwa video, gwetaagisibwa kamera, gwetaagisibwa ki kyonna kye weetaaga Trust Events bakina n'olwekyo nabo banoonyeko bajja kubeera nga ate bakimaliriza. Yes, Jose Shoe Center bali ku Naiga Chambers nabo banoonyeko ku kika ky'engato kyonna ekyobeera okubeera nga ate oyagala. Bampita Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment kanswenti no muli bulungi nnyo. Yes, tuzeeyo ku nsonga y'okunoonya. Kama bange umanye ebintu bino tubiraba mu ngeri kati nina gwe nabadde mpadde omukyala no njagala sooka okuba omulanga eri abaami. Nina abakyala mu inbox yange balinga 25 bagenda mu myaka myaga naye mbaddewo n'abaami 2 n'abagabye. Kitegeeza ki nti abaami namazizzaawo n'olwekyo nkuba omulanga eri abaami gwe totya Morris banayi temuntya mbegeridde temuntya jangu mu inbox ongambe Morris nze gundi bwati ne bwati njagala mwagalwa. Nkugambye nina abakazi 2 mu aba mu inbox yange kati sisigazaawo musajja n'omu. Abasajja mazizzaawo sisigazaawo n'omu. Abaami mujje bannanga abaami mujje mu inbox 0763 855 400 njiddamu okuzisoma abaami 0763 855 400
sigenda bagamba bana abakyala nti no balina kino balina kino balina kino kubanga bwe nabagamba ekyo mujja kujjanga mwagala bintu but these ladies mumanya abakyala b'ennaku zino tebakyali awo nti no kutula butuuzi nti ngalo bunani nti buli kimu ogenda kimukolera ogenda muwa kaleega ogenda muwa peti ye bakyayambala peti ab'ennaku zino kale nti ogenda muwa kaleega ogenda muwa peti ogenda muwa blouse ogenda muwa ez'enviiri nedda abaami temutya abakyala beekolera ennaku zino. Yes, you have to give your support as a man, but not on each and everything. Ate naye ayinza okusupportinga mu ngeri emu oba endala. Okitegeera ne mama mugenda gula poloti ya milioni 3 agamba nina 25 n'omukyala n'aleeta 5. Tebamenya abakazi tebakyamenya. These days abakazi tebamenya. Kinyinza bagamba abaami abakazi tebamenya. Mujje mu inbox mujje mutwala abakyala bano. Mujje mu inbox 07653 abaami mujje mu inbox 0763 855 400 mujje mu inbox guys, mujje mwana mu inbox mujemba w'abakyala bano tutambule obulamu butambule. Lwaki oddayo ewaka ne weeyoleza engoye? Lwaki engoye zo kale oziwa maidi? Lwaki engoye zo ozitwala ewa Dobbi? Lwaki? Twana abakyala abangi mu nsi bangi ate banyirira ate bakozi. Lwaki engoye zo zitwala ewa Dobbi? Lwaki oli emmere wa mama Naaki? Lwaki oli emmere wa mama Naaka? Lwaki oli emmere wa mama Nalubega? Gula akakokoko wasa, gula akakokoko kaleete ewaka bakakufumbire ukalye n'abaana nga mutudde awo n'abaana oba ne mukyalawo. Lwaki otula mu woteeri n'olya emmere ng'iwaka osobola ogiriirayo? Kale ekyemisana bwe okiridde mu woteeri ng'olina ng'oli ku mulimu, kale ekyeggulo komawo. Gumanyi kitegeeza ng'okomyewo ewaka n'okonkona ne bakuggulira ng'omukyala yakuggulidde n'akuwahaaga n'agamba kulikayo mwami. Do you know what it means? Gwe manyi bw'oyinza owulira gwe. Gumanyi kitegeeza ng'ofulumye ewaka n'ofuluma bw'oti n'ogenda, omukyala n'akugamba baayi n'akuwahaaga n'akwatako wano ku kutu kwano n'agamba Omukama akuwa emikisa. Manyi sente z'oyinza okukola? Manyi sente z'oyinza okukola gwe ng'omukyala akusiibudde nakkoonako wano ku nkoona? Gumanyi kitegeeza ng'okomyewo ewaka wenna okooye n'otuula butuuzi mu ntebe, omukyala n'akugyamu engatto n'akugyamu stocks ne mugenda mu shawa, omukyala n'akunaaza nga si ggwe weekuuta n'oteekawo buteesi bw'oti, n'akukuuta n'amala n'asumulula shawa, amazzi ne gakuyiikira, n'amala n'aleeta tawero n'agikusiba ne mugenda paka ku buliri. Omanyi kyekitegeeza? Gumanyi kyekitegeeza nga baganda bo bakukubidde essimu ne bakugamba nti baaba twagala kujjaawo gy'oli, n'ogamba siriiyo naye maama Kitonsa gy'ali, mugende nja basanga maama Kitonsa gy'ali. Ne batuukayo maama Kitonsa n'abaggulira ne bayingira, n'okomawo ekawungeezi n'obasanga nga maama Kitonsa abawadde buli kimu. Gumanyi eyo feeling ng'okomyewo ewaka omwami n'agamba kulikayo mwami, omukyala n'agamba kulikayo mwami. Mwe mujje mufune abakyala ba 0763 855 400. Mujje mufune abakyala abaami, mujje mufune abakyala ba 0763 855 400.
ebintu bino mbibagamba naye bwe biba bibayita ku matu mutonzi waffe yasalawo. Mbalinze namwe abakyala, thank you so much okubeera nga mujje kuminde kuba naye ntumirako ku bakyali bange abali mu nsi ez'enjawulo. Thank you so much. Kakati ntumira district ku district, sokera ddala kutumira district y'e Masaka mwenna, district y'e Masaka mwenna. Thank you so much okubeera nga mwekumidde ku channel eno Morris Jordan's K Media. Mumpagidde mwana, thank you so much okunzizaamu amaanyi, mumpagidde munzizaamu amaanyi. I really appreciate. Thank you so much. Abafunyemu obuzibu bonna nsaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ate obuzibu obwo abukakkanye. Abayinamuko obukosefu nsaba ya Allah subhanahu wa ta'ala obukosefu obwo abeere nga abujjawo, abajjanjaba emitima, namwe mubeere ate bulungi. Babita Morris Jordan's Kaweesa Straight Outta Almark Entertainment. Tusisinkana ate next Wednesday nga mbawa updates ezavudde mu show eno ey'olwaleero. Mwongera okwekumirako wano njaba updates ku kimu. Ate era mmanyi ku show eno n'embaga tujja zikola. Manyi ku show eno n'okwanjula tugenda kukola, n'okukyala tukukole, n'embaga tuzikole, n'abaana tubazaale, ate n'abalongo tubazaale, ate tubaalule. Byonna nga bivudde ku show eno mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Blood of Jesus abakeko. Blood of Jesus. Show no tujiwongayo musaayi gwa Yesu. Thank you so much for loving me. My name is Morris Jordan's Kaweesa. Until we meet next time. Nenga temwerabira ntino enaku zomezi nga 25 tugenda Masaka Almark Entertainment. Tugenda Masaka ku Maria Flow na kuzomeza 26 tuli ku Obligato wano mu Kampala n'olwekyo Almark Entertainment customer care live on stage. Mbagala nnyo. Thank you so much. Bamta Morris Jordan's Kaweesa. Abantu be Masaka nzija before 25th. Before December nzije Masaka ngenda kubabulira olunaku nze team Morris Jordan's K Media tugenda kujja Masaka togereko nammwe. Team Morris Jordan's K Media tugenda kujja Masaka togereko nammwe. Abantu b'embalala mugwe 11 inshallah Mukama Katonda nga tutereddemu obwangu ngenda kujja embalala nammwe njogereko nammwe. Woli awo tulabete kiki ekitambula. Bamta Morris Jordan's Kaweesa Straight Outta Almark Entertainment. Mbagala nnyo. Until we meet next time. I love you so much guys. Musule bulungi. Mweraba.